Is this an influence from family and husband? Byonna, because family, they've really taken long. Kuva kulumba lwange lwe nasookera ddala okufulumya nga baŋŋamba lwaki oyimba yakayimba nga katendereza, you know, and budde obwekimu nalibadde nkireka, but I didn't, kubanga okimanya nti buno obudde bwa kino buno obudde bwa kiri. And besides, nze right now nina baziyita batya, nina sections nga 3 zemba nkola ki zemba nfocusingako, so tekibeera kyangu nnyo kwemalira side emu nti besides marriage we have an organization of kids banji and I'm their mother. So ate nabo sola ba disappearingako nti bannange ndi serious nnyo ku music, though obudde we butuuka nga bwa music era mba nyina okukola kyenyina okukola. Lately we seeing you with the music, you less focused. Ate nga tulaba ogwa nnyo side eri. Don't you think omukono gwa music ogutadde nnyo wansi no focusinga nnyo ku foundation n'obufumbo? No, sigutadde wansi nga bwe nkugambye nti I timetable myself. Nti omuntu aba alabanga music amusuddewo naye ate tomanya plan zange. Nyinza obba neegambye nti emyezi gineena I am off. Newa time nemanya nti mu mwezi guno I'm going to be back to music. So that's the thing. Era bwe nkomawo mu music era ogenda tandika olaba biri ebirala ataakoze eki abisuddewo. Ebiseera ebisinga mu arts industry ebintu by'obufumbo bitera okudelayingamu ku talent y'omuntu. Wagenda mu bufumbo at the time wewalinga oli ku peak yo nga everyone is talking about Vivia Tendo. Don't you think wasuulamuko kati? No, nalibadde ngamba nasuulamu singa mbonaabona. But njagala nnyo kola decisions eziyamba nze ng'omuntu nga sirowoozezza ku muntu mulala, because at the end of the day this is my life. So sisobola nnyo kukola decisions nti lwakubanga ntya gundi oli anaagamba ki. I don't care about that. At the end of the day bwe nkola decision mba nkirowoozezzaako ate mba nina ensonga zange. Yeah. Well, we know the person you subscribe to Obagwa Fumbira. He is a pastor, right? And we tutunulira you wali okola secular music. Do you have any okuva from the secular music or crossing otandika okuyimba okuweereza church y'Omwami? This is the thing. Nti abantu nze religion yange mugitegedde maze Fumbira. Naye eyo yebadde eddiini yange since I was young. Jjajja wange musumba, taata wange pastor. So this is like sikiyingiddemu kati kyembadde nga ndi from day one. But the thing is nti newe natandikira oyimba family yange baalinga bansaba nnyo nkoleyo oluyimba lwa gospel ne lwe luba lumu. But maybe timing yali tennatuuka. Sisobola kusuubiza nti I'm going to become a gospel artist. No, but you can expect some gospel projects from me. Yeah. Is this an influence from family and husband? Byonna, because family, they've really taken long. Kuva kulumba lwange lwe nasookera ddala okufulumya nga baŋŋamba lwaki oyimba yakayimba nga katendereza, you know, and it's a good idea of course, naye nange mbaako, you know, mbaako kyenjagala. Was the marriage influenced by the family? No, not at all. Omwami wange, family yange yamumanya after the engagement. Because I nali sirina a reason to hide it from them. With the rumors okuba nti you had a relationship with Musa Tageja, did this also influence your family ngo babo bali balokole? Sorry, Chidem. Like you had a private relationship with one of the guys about holding football gun. That's Musa Tageja of Wakiso Giants. Did this anyhow affect your relationship mu family no gamba let me go with the family kubabo balokole? No, my family didn't know about that relationship. Nze bazadde bange oba ngambe family yange mba respecting nnyo in that sagalangako ba introducing ila muntu nga nkimanyi our relationship is temporary. Sagala kubanjulira muntu asukamo musagala bera nga this month bagambe this is my boyfriend ate after 4 months ero okitegeera. So I just don't want them to have that picture. How long did you go in a courtship with
a man you married to? I can't recall. Short term, long term? Long. In the period you had a relationship with Musa, then... No, I don't want to talk about him honestly because I respect him first of all. So sagala nyo mu dragging am conversations zange, and the fact that I'm married, it makes no sense to be speaking about someone that I'm not with anymore. You had a side business yakwato muliro recently. Yeah. Business yo nesana. This makes you a housewife or tulewa kanga twena bila bikutawanya. First of all, we want to say sorry about our business yo yakwato muliro. Yeah. Like the Biba, Biba, of course, Scarlett, she nyigirizamu, but we are working on it. It's not the end of life. Chogamba bo bamuzadde n'ozaala omwana n'afa toddamu kuzaala mulala. Oh, you know, life goes on. Are you a housewife now? Yes. You're cool. No, like chengamba, nti business workshop neweba evuddeyo. Of course, mulina okukola okuzzaawo workshop. Because togenda tuulaawo ng'ensonga gy'owa nti the workshop got banned. You praise in his church? Of course. You praise? What's wrong with okuntunuulira? Abantu buli omu bamutunuulira. Abantu abadde mu limelight ebiseera ebisinga we have the likes of Julie Muteta, sorry to talk about her, the likes of ebintu ebyasinga okuleetawo obuzibu itswa yali appraisinga mu church n'agetinga bawe mu church ne mutesaasira ne bagoyinga gundi later ne baseparating because of church ndiga bino biki tekikutawanyaamu konti omusumba yali aliro ab'endiga tekisoboka. Lwaki ogamba tekisoboka? Yalibadde yagirabadde. Kyogamba church yakajjawo. Yalibadde yagirabadde. And he has a reason as to why lwaki endiga yazikola ki. Yaziyitako. N'anoonyayo nze ali mu bintu ebirala. Si gye nali nsabira. Omusumba yali akuba endoobo. Njabayo gy'ojja. Naye togenda kuntuusa. Don't you think olinawo this pressure? Akati. Like okubanga like omwami oba demanding omwana. Nze nabagamba omusajja wange muzungu. Muddugavu naye muzungu. Ebyo ebintu ebyo bye babanja abaana. He lets me take my time. Anti kati nze sobola musalirawo nagamba nti nze sagala nnyo muteeka mu social media, but this is him, these are his accounts. Ate sisobola mu controlling her to that extent. Baba ine ekintu kyayagala okukola nga kimusanyusa, he's good to go. Okuvuma buli omu bamuvuma. Waliwo ebintu nga tebikyali bipya kufa. Now a birthday yange nalina mikwano, we were like 7 honestly. It wasn't a party. Eje myaka gyokola birthdays eza balloon nagiyitamu kati ndi muntu mukulu. Nate mune waliwo ekita yoli famous Vivia. Kituufu naye birthday is really not a big deal to me. Kubanga birthday nzibaayo buli mwaka. Kati amazima gali nti sikyali mu eyo stage eyo eyagala ennyo nti bakoze party bayisa abantu 2. I'm going to release music. I just need to timetable myself. Anti awo bateweekakasa kyokola bw'oba neeyo fiya y'okutwala ekifo kyo kitegeeza kyokola tokyekakasa. My husband has to be prepared. No, lunkwatako, but then ezo issues zaffe ngaffe kati sobola kujja no mbagambe tikino nakiri. Mweziri naye za mwami wange. Si za kamera.
tubalabe anti mujja laba bifaananyi ate olwo muba mumanyi eki mulinde mulabe ebifaananyi tojjula mmere tanajja No, radio honestly safunako chance mulabako kubanga yatuuka okufa nga ndi ku campus nali sinatandika kuyimba. I think nali mu year 1 nga sinabatandika kuyimba, so I really didn't get the chance to meet him. Olimba radio olusinga okunyumira baluyita leesu. Yes, that one. Rensinga okwagala. As for the moments, saagala nkulimbe kubanga saafunako omukisa gubeera around him. Though of course nagenda ku route nga baali nnyo naye baali bamwogerako birungi byokka.